amanya nze Dr. Senteza Sidi nga tugenda kutunuulira omuntu wasobola okuwona endwadde ya pressure, okuziyiza sukaali, okukendeeza obulumi bw'amagumba ne kookolo wa bika 8 ngazizza omubiri gwe mu mbeera yaagwo. Kino mu luzungu bakiyita body mass index. Wano Katonda yatukolera nti omuntu wabeera nga obuwanvu bwe, obuzito bwe n'emyaka gye bakwatagana, endwadde ezisinga tesobola mutawaanya. Mu kugeraageranya, singa omuntu asigala mu buzito bwe nga bwe yali omuvubuka, mu bawala ne mu balenzi, endwadde nnyingi naddala nga pressure, sukaali, okulumizibwa omugongo, ennyingo, obuteebaka n'ebitundu n'ekookolo wa bika 8 bikaluubirizibwa okumulumba, kubanga omubiri gwe guwuliziganya bulungi, gumuweereza, gumulabirira nga tegukaluubiriziddwa. Obutoffaali bwe bumulwanirira, omubiri gusobola okugyamu obutwa, ensigo zisobola okusengejja, omusaayi gutambula ne guva okuva ku bwongo ne gutuuka buli kitundu kya mubiri gwe, atuya n'ekimala n'asigala nga mulamu katebule. So mu bufunze nti tugenda kulaba nti avudde mu mbeera Katonda gye yamutonderamu, azzeeyo atya mu bulamu bwe asobole okuba obulungi nga takosezza ddagala lingi, wabula ng'afuddeyo nnyo okudda mu mbeera eya bulijjo okusobola okweyamba okuba obulungi, n'abeera nga akozesezza exercise ntono nnyo naye n'asigala nga mulamu bulungi. So mu kukino bw'atulaba olina okusooka okulaba nga weekebera, mu luzungu bakiyita obuwanvu bwo. Obuwanvu okozesa eno tape measure, obuzito bwo okozesa eno weighing scale, then ne tuba n'ekyuma kye bayita fat monitor, kye kino ekiraba ekibala kyo kibala okusinziira ku buwanvu bwo, obuzito bwo obuzito n'emyaka gyo, nti ogwanidde. Kino kigwanira okubeera nti kyogwanidde. Wobeera ng'ovudde mu butonde bwo, awo ng'otandika okulwana okudda mu butonde bwo obeere mulamu bulungi. So kati bino bye bikola okwata eno tape measure, abasinga bagimanyi abazimbi, n'ekyuma kyaffe bakiyita fat monitor, ne tuba ne scale, weighing scale beepima naawe ng'omuntu okumanya emyaka gyo gy'olina mu kaseera ako. Bwe tumala ebyo nga tumanya obuwanvu bwo, nga tubikubaganyaamu, nga tumanya, kubanga omuntu omulamu Katonda yamukola nga alina kubeera nga waba musajja aba alina kubeera wakati, kibayita body mass index, alina kuba wakati wa 18 ku 27 ku 25 nga ye mwami. Waba mukyala alina kubeera wakati wa 18 okuva ku 18 paka 27 oye mukyala. So oba oli awo kitegeeza oli mulamu katebule, oba otambulidde mu bulamu obweyagaza. Naye kasita osukka n'ova ku 27 okutuuka mu 3, abamu batuuka n'okubeera mu 45, kitegeeza otandise okukola endwadde ziri ze twayogeddeko, ovudde mu nteekateeka ya Katonda okuba omulamu. So endwadde zibeera kitundu ku bulamu bwo. So endwadde omuli kookolo ebika 8, omuli entunnunsi, okulwala omutima, okusanyalala oba okugongo bakibayita stroke, okulwala pressure ne sukaali, kubanga ebyo byonna bitambulira wamu ku mugejjo mu kwongerako obuzito bw'omubiri gwo, n'okulumizibwa amagumba mu nnyingo n'omugongo guno ogw'emabega. So weewaawo tugenda balagamu katono nga woyinza okukola osobole okubeera omulamu bulungi. Tutandika n'obuzito, kati ali 63
tudda ku buwanvu bwe ali 163. Tugenda kukozesa eno bagita fat monitor, kana akuuma ekakebera. So tugambe buwanvu ali 163, obuzito 63, emyaka 23 muvubuka mwami male. Kati wano aba agenda kukwata, kati wano tutandika procedure. Kakuma kaba kamuyitamu ne katubuulira obuzito bw'emyaka gye oba ali mu kigero ekituufu bwe tulina okutandikira omukwaga wabeera bw'atyo obulamu bwe bwasobola omuweereza busigala bumujjanjaba asigala tafuna bizibu. Era ndowooza okiraba wali etwadde 23 n'obutundu 7 ne wano era ekitwadde, so kati ali nomo. Era wano walina okutambuliza obulamu bwe okusobola okubeera newaba afunye ssente asigala atambuliza bulamu bwe bwatyo. Webale.